have a torch. Bifaananyi eby'emirambo ate era wamu n'abantu abagangalamye nga bajjudde ebisago eby'enjawulo bye tusinze okubeera nti tetugattagatta kuteeka mu vidiyo eno okwewala okwesittaza gwe omulabi wabula ate era mukadde kekamu n'okwewala embeera y'okuba nti vidiyo esobola okuggibwayo abatwala emikutu gino emigatta bantu giyite YouTube olw'ensonga nti teyagala bintu birimu misaayi ate era wamu n'emirambo oba egy'abantu oba emibiri gy'abantu abavudde mu bulamu obw'ensi eno wabula kakasa bukakasa nti information nga bw'ogenda okuba nga ogifunye ku vidiyo eno byebyo ebimu ku byabadde mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Tukyose ku kiwandiiko ekifulumiziddwa poliisi enkya y'olunaku olwaleero ssaawa tubaddemu 2 ez'okumakya nga bafulumya ku kiwandiiko kino nga bagamba nti abantu 63 be babadde bakasiddwa okuba nti bakkiridde ekarannamo oba nti bavudde mu bulamu obw'ensi eno wabula emiwendo gy'abantu abafudde mu kabenje akabaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku Kampala Gulu highway paka nakati omuwendo omutuufu gukyatankanibwa oluvannyuma lw'okuba nti ate poliisi yennyini yavuddeyo ne tugamba nti abantu 63 be babadde bafudde ate era poliisi y'emu evuddeyo n'ekyusa omuwendo gw'abantu abo. Kyolina okuba ng'okola kyakusigala ku vidiyo eno okwongera okukakasa obutuufu n'obujjuvu bw'ensonga na buli kimu ekibaddewo enkya ya leero. Ndowooza katusooke ku police statement eyasookedde ddala ku makya ga leero ng'ennyonnyola ku bantu 63 ababadde bakakasiddwa nti bafudde era abalala ne bavaawo n'ebisago by'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kigambibwa nti accident eno okubeerawo ssaawa zibadde zimaze okukoona 6 ez'ekiro. Mu luzungu ssaawa 6 ogw'ekiro buba obudde bukedde. Zibadde ssaawa 6 n'eddakiika 15 ku kyalo ekimanyiddwa nga Kitaleba village kumpi ne Asili Farm ku luguudo olwa Kampala Gulu highway. Okusinziira ku babaddewo ate era n'okusinziira ku poliisi akabenje kano kabaddemu emmotoka 4 nnambirira azin emmotoka 4 ne ba occupants oba abantu ababadde mu mmotoka zino bamaliriziddwa bonna nga bapookya bupoosi na biwundu ate era n'emirambo nga gigudde ebbali. Okusinziira ku mmotoka zino 4 number plate ez'enjawulo number plate y'emmotoka emu Isuzu bus oba basi by the way kubaddeko basi 2 nnambirira ne loole eya Tata wamu ne Toyota Surf. Ebika by'emmotoka ebibadde mu kabenje kano kubaddeko basi 2 esegeeza kubaddeko emmotoka ennene ddala 3 bweddu UBF 614X UBF 614X ebadde Isuzu bus eya Nile Star coaches. Kati bw'obanga omanyi nti nno waliwo abantu babadde batambula mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga babadde batambulira mu bus eya Nile Star coach nga tonnaba kubaako n'omu gw'owuliriza oba gw'owulizaako, mukwano gwange kola buli ekisoboka okunoonya ku bantu bo. Mukadde ke kamu waliwo number plate emmotoka endala ebadde Toyota Surf number plate ebaddeko CGO 5132AB 07 Toyota Surf ebaddeko ne number plate CGO 5132AB 07 ekisegeeza nti enerabika number plate ebadde ya Congo. Emmotoka ebadde kika kya Toyota. The number plate endala ebadde UBK 647C UBK 647C enebadde loole ey'ekika kya Tata. The ne bus endala ebadde Isuzu eya Planet kampuni eyo emanyiddwa nga Planet. Number plate yayo ebadde UAM 045V ekika kya bus eyo.
bwe bityo ne bitomeregana nga bw'osobola okuba ng'olaba. Kyandiba ekizibu ennyo okubaako n'abantu ababadde batudde mu maaso ga buli kidduka kino okubaako n'omu awonyeewo. Zisogonyose, zeesegenyudde paka kutuuka kuggwaawo. Kati nga tukyali ku alipoota eri esoose, Uganda Police yennyini ekoze update negamba nti we confirm that the total number of fatalities resulting from the tragic fatal crash along the Kampala-Gulu highway at Kitalo village stands at 46. Kati poliisi bwemaze n'ekyusa omuwendo gwe yasoose tugamba abantu 63, kati poliisi negamba nti bali abantu 46 abafudde. According to the latest update from the hospital, nga poliisi egamba nti bino ebiwunzika ku update gyezze oba gyefunye okuva mu ddwaliro. At the time of the crash, several victims were found unconscious, and some may have been mistakenly included in the initial fatality count. We are working in close coordination with health and emergency services to ensure accurate numbers. Kati poliisi ng'egamba nti we batandikidde okuba nga bapiikinga numbers n'okubeera nga batuwadde omuwendo guli ogwasoose nti abantu abafudde babadde 63, bagamba nti amazima n'ababadde bazirise nabo baba baliddemu. Obwedda bajja ne bakyusakyusa omuntu ne bamunyola ne bamuzza ne bagenda otunula nga teriyo kanyeenya konna, poliisi nga awandiika nti oyo afudde. Obwedda buli we batunula omuntu ne basika ku liiso lino nga bazibula ekyeru kino kirina engeri gyekifaananamu bwe kiti nga bagamba nti oyo wandiika nti naye akoze eki, afudde. So ebbaluwa gy'olaba ewandiikiddwa omukulu SP Kananura Michael ono akolanga PRO Directorate of Traffic and Road Safety, yakola mu department eyo eyabatwala poliisi eyo ey'ebidduka. Update on the fatal road crash along Gulu highway. At the time of the crash, several victims were found unconscious, and some may have been mistakenly included in the initial fatality count. We are working in close coordination with health and emergency services to ensure accurate and timely updates as the situation bwe yeyongera okubanga esumululwa. Kati nga poliisi egamba nti kati mwongere kulindirira birala 63 tusooke tubasse ebbali tutwale nti kati abafudde bali 4 bameka, okusinziira ku poliisi bwekoze eki, bwekuwadde okunnyonnyola kwonna. Kati awo nga tuvuddewoko mukwano gwange. In fact ndabyeko President Yoweri Kaguta Museveni, nendabako His Excellency Bobi Wine okuyita mu National Unity Platform, bonna nga bakubagiza eggwanga ku lwa byonna ebibaddewo. Ate mukwano gwange ngenda kubanga mpitako wa President Museveni kubanga ono asuubiza n'omusimbi ogutokomoka eri abantu abafunye obuzibu mu njege eno, then tusooke tubenga twetegereza byonna. Tusooke ku the National Unity Platform. National Unity Platform egamba nti everyone at the National Unity Platform commiserates with the families of the victims of the tragic Kampala-Gulu highway fatal accident which occurred last night. Our thoughts and prayers are with the families of those directly affected by the tragedy. May the souls of the deceased rest in eternal peace. We continue to appeal to all road users to observe road safety and regulate speed. Ebyo biwandiikiddwa okuba wali ku kibiina ki NUP nga bagamba nti buli muntu ku NUP anakuwala wamu ne family z'abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu kabenje kano akabadde ku Kampala-Gulu highway, era ne bagamba nti nno babasabira n'okwongera okunyolerwa wamu ne family z'abo bonna abakoseddwa mu ngeri yonna okusinziira ku kabenje kano nga bwe kaguddewo. Bagamba nti basabira emyoyo gy'abagenzi Mukama
agiramuze kisa. Kati eyo NUP ekulu omukulu His Excellency Bobi Wine nga bongera okubanga banakuwala wamu ne bannayuganda oluvannyuma lw'enjega ebadde. Katugende wa President Museveni naye inako obubaka bwataddewo n'okubaako ensimbi zasuubiza abantu bonna abafiiridde mu kabenje kano wamu n'abafamire zaabwe. Sooka olabe wano ebbaluwa ewandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni agamba nti I have learned with sadness about the tragic accident that occurred this morning along the Kampala Gulu highway, claiming many lives. I extend my condolences to the bereaved families and wish the injured a quick recovery. Agamba nti ntegeddeko mu nnaku ey'amaanyi ku kufa kw'abantu mu kabenje akabaddewo enkya ya leero ku Kampala Gulu highway era ng'obulamu bungi obwafiiriddwa. President Museveni n'agamba nti anyolerwa wamu ne family zonna ez'abantu abafiiriddwako abantu baabwe wabula mukadde ke kamu n'asabira abo enjega eno beekosezza obukosa ne bafuna injuries basobola okubanga bawona mu bwangu. Agambye bw'ati I have directed the State House Comptroller to give shillings 5 million to each bereaved family and shillings 1M to the injured. Nti President Museveni alagidde omu ku batwala State House okukwata obukadde butaano okubuwa famire zaabo abafiiriddwa era mukadde ke kamu naawa akakadde kamu eri buli muntu ayakoseddwa. Alagidde atwala controlling State House okukwata obukadde butaano abuwe buli muntu kisintu wafiiriddwa omuntu wo famire bagenda juwa obukadde butaano. Kati ate bobanga gwe wavudde na bisogo eggumba lyasowose simanya ate nzipulira wano wannekiise olwa accident eno gugenda weebwa akakadde katya kamu kakuyambeko mu kwejjanjabisa. I urge all road users to exercise utmost caution to prevent such tragedies. Let the souls of the departed rest in eternal peace. President Museveni n'agamba nti akoola bannayuganda bonna okubeera nti mukozesa bulungi enguudo n'obwegendereza n'asabira emyoyo gy'abagenzi okuwummula mirembe. Labyeko Dr. Alton awo oba Dr. Newton Allan Museveni n'agamba Mr. President obukadde butaano obuwa buli muntu kitegeeza abantu 63 bwe baba bafudde buba obukadde 315. N'agamba nti zino ssente zisobola okukola emergency department ku Kiryandongo General Hospital. Ebyo bibadde bigambo bya Dr. Newton Allan abamanyi obulungi awo ku mukutu. So bagamba nti ebbaasi ya Isuzu UAM 045 yabadde eva mu opposite direction kati ngegezaako okuba nti overtaking a Toyota Surf mu process baasi wezakwataganye ne zeekuba wakati mu kaseera k'okuba nti no overtakinga. Kati driver omu yabadde agezaako okwewala. One of the drivers swerved in an attempt to avoid collision, but this resulted in a head-on and side collision, causing a chain reaction that led to other vehicles losing control and overturning several times. As a result, people lost lives. All occupants from involved vehicles and several others sustained injuries. Ndi okusinziira ku kabenje kano nga poliisi bwennyonnyola nti Isuzu bus eyabadde etambula mu opposite direction yabadde egezaako okwagala okuovertakinga emmotoka ekika kya Toyota Surf. Kati mu process basi bbiri ne zisisinkana nga zigenda kwekuba. Wezadde zaagala okuovertakinga emu yadde overtaking eri eno nga naye kola kye yagala okuovertakinga. Kati driver omu mu kwagala okwewala okukoonagana n'agezaako okukola kyonna ekisoboka batekyaddiridde nga waliwo ezikoonaganye n'okwekuba mu sides.
kati wano kuwe wavudde emmotoka okutandika ezabadde nga zonna ziri ku luguudo mu budde bwe bumu ezimu okwekuba ne zeefuula era ze zimu ebintu bye mulabe nga byagudde side ne side era kigambwa nti emmotoka zonna nnya nga bwe zabadde mu kabenje kano buli ababadde mu buli mmotoka bafunye obuzibu. The police arrived at the scene promptly and transported the injured to Kiryandongo Hospital and other nearby medical facilities. The police yatuuse mu bwangu nevaako ababadde balina ebisago bye yaddusizza mu ddwaliro ly'e Kiryandongo n'amalwaliro amalala agalinaanyeewo. The bodies of the deceased were conveyed to the same hospital mortuary for post-mortem and identification. So emibiri gy'abantu bonna abafudde kati gobanga oli ewakalaba amawulire gano nga tonnamanya wogenda tandikira kunoonya muntu wo olina kati kuvuga n'ogenda mu ddwaliro ly'e Kiryandongo. Emirambo gyatwaliddwa mu ggwanika ly'e Kiryandongo Hospital, then n'abafunye obukosefu nabo gye baatwaliddwa. Emyoyo gy'abagenzi nga YouTube channel yagaliwo tusaba Mukama agiramuze kisa bawumule mirembe bamaama ne bataata. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero ebyo byo baabikolako. Yogera ku bagiya, daddies, binyeebwa, mawogola, yogera ku decorated donuts, yogera ku cupcakes ku 0709787508. Bakubiro bagambe njagala package ya mwana ali ku ssomero bangenda kumukyalira ku vidi. Mukadeke kamujagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bagamba nti basiizi ba langi. Alson Painters UG no kye basalawo kubanga beeyama kwe kusiigira langi ekizimbe kyo kipya oba kikadde. Gwe bakubire bukubizi ku 0705 1936 bajja kubanga babikolako bulungi nnyo bannaffe aba Alson Painters UG. Kale mukadeke kamujagala n'okutegeeza ku mukutu guno gwagaliwo agamba nti information ebiseera ebisinga nga bwe bebaddewo tugikwetikira ne tugikuleetera nga bweri butevule. Kyolina okukola kyakuba nti okomentinga otubuli ekikyolowooza oba osabira emyoyo gy'abagenzi kati nga bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno bambi nga si be beesaliddewo kyassa akabenje obubenje ne kabamaliriza. Likinga vidiyo eno, commentinga, sharingira mikwano gyo, subscribinga bw'oba tokikolanga. Thank you.